mukulabako olabanga obutambi buno fuluma Shine Lips bwina kikigattawo ku ye bingi awo wenyini tugende mu maaso ekisooka nga bw'okiwulira kati olaba Shine Lips kiyinza n'okuba nti it will not even be about the men kati wogere ku ffe the women ekikazi kijja kugamba olina omubiri omulungi you look nice kankugulireyo wigi kangulireyo engato angulireyo kino kati jo yabadde yes kati jo yabaddeyo gyakolera abaana bamuwadde ssente kusiima ffe tusiima obuweereza tusiima nomuwakka ssente you give us some money. It's not easy to maintain a good body. It's negative, but on the positive side, she's going to get a lot of attention from for Bawala. I don't know how we should say it. Ali abintu ebingi biri mu kutuukawo kati tuli mu generation where abakazi tebakyali nnyo ku basajja babaliko naye si nnyo owulira statement yange eyo babaliko naye si nnyo Shine Lips essaawa zino mukazi munnage namugamba bebe kankuweyo wig enviiri zo zirabise kankuweyo wig agenda omutindo gugenda sukkako ku we yabadde nga wig yagimuwa mu ngeri yakubanga amuyinamu interest appreciation niceness kubanga essaawa zino abaana bamulaba she's stressed ayinza okuba takiraga kubanga star tulaniza Bouncing event samanya ganza shimwe campus boundary wayo tuli still tusinzide ku Tony Kiba eri wano kwa Kamwesi Gaza Road munda mwa Kamwesi bala nonje nyoso oyita oko no funa ku experience ya party ya malayo isegera wa kafuka lungi nnyo uranga boba oli mukyakaze nga tonna kajjako batomanye kyoliko olunaku lwaleero nfunyeko omu ku bakyala abasinga onnyiririra anze wano atukyalireko era nga MC era nga namono nyinyini abeerawo nnyo by the way bamuyita Lash MC tukwaniriza wiza kuba tulaba saze nnyo kubeerano nammwe mbalabyeko nnyo mwabandabye nze abalabye be bandabyeko nnyo bongere okujja nga bandaba Saturday Thursday waneno ku Tonic ne ku Wednesday tubeerawo baddest parties around town ba cool kids ba don dadas ba rich bonna babeera wano nga tukuba party ne Mac Pro kakati lwasemesi tugenda kugeba naye ku story nnyingi nnyo naye nga specific alina story tugenda otunuulira era gye tugenda okwogerakoko era nga zizimu ku story eziwamba internet obudde buno first of all ekibuzo enyasooka okubuuza obutambi obutambula bakyali baba butadde olinamu enkolagana nabo Shine Lips host mudi chaliwe ng'abantu abasangano babongako but we are not that close but we are girls and then we have worked together before in some places kakati obutambi buno gwe wabulabe ki bwakuyisiza butya gwe nga muwala munnaye kino eno kankigambe ye nannyini katambi you're a sexy girl yeah you're a sexy girl you're a sexy girl you're a sexy girl kyobalaba abasajja muli stressed abantu bebuuza ki ekireesewo depression mu basajja bye bino like you guys are not supportive at all yeah kubanga temuli supportive kati gwe musajja munno tasaa kujja nakkaabira mu kifuba akaakakinze binaye kino kinnyiga naye omukazi asobola okujja n'agamba ne woba tomumanyi nze nnyingira mu toyi yaffe n'osanga omukazi ngaliwo ekimunyiza akaaba n'omuwaha gatomumanyi n'okwata akatambalako n'okamwa ize sangaako wali nkugulira ekyokunywa temulina solidarity eyo ffe bagamba tuli fake naye obeererawo mu munno saa zino yes biyiza okuba bifulumye bibi kibi like nudes zofuluma everyone has nudes somewhere
but kiyinza okuba nti kibi nti kifulumye, but it doesn't change the fact that she's a sexy girl. Ogw'omubiri wagulabye, she has the body, is a sexy girl, she looks good, and that's on period, on final. Ebisigadde after that bisobola okubeerawo, but she is a sexy girl. Abangi balinawo abakyala nga omutunuulira tamufaanana. So kati omuwala alina omubiri. So kati gwe nga gwe bintu bino okiwagira kino embeera eno ey'okubeera nga abawala beeta obutambi ku internet ne busaturating everywhere? Be babutadde oba bwaliikinze? No, cyclist yagamba waliwo kyaliwo eyabutadde. Yeah. Anti kati embeera ya Babylon waliwo abitadde si abyeposting. Nigwe tulaba nga kisusse gwe nga gwe bawala banno. Tulaba kigenze fa buli kadde wabaawo asuulayo, buli kadde wabaawo asuulayo kati twali twakava waliyo homi era ng'alina omuwala tuno tuzze wa Shani Lips. Bo bangi naye tomanyi bibeerawo, omanyi abaana bapangisa za apartment zino tomanyi bibeerawo behind closed doors. People are depressed, maybe people are looking for pleasure. Omuntu anoonya kimuggyako stress at that time tomanya, but bingi naye mujja kuguma. Mujja kuguma. Kati Lash, kati gwe nga gwe mu kulabako olaba nga obutambi buno fuluma Shani Lips bwina kina kikigattawo ku ye? Bingi. Awo wennyini tugende mu maaso. Ekisooka nga bw'okiwulira. Kati olaba Shani Lips kiyinza n'okuba nti it will not even be about the men, kati wogere ku ffe the women. Ekikazi kijja kugamba olina omubiri omulungi, you look nice, kankugulireyo wigi, kangulireyo engato, angulireyo kino. Kati jo yabadde yes kati jo yabaddeyo gy'akolera abaana bamuwadde ssente kusiima, ffe tusiima obuweereza tusiima nomuwa ssente. You give her some money. It's not easy to maintain a good body. Since it's negative, but on the positive side, she's going to get a lot of attention from for Bawala. I don't know how we should say it. Ala bintu ebingi biri mu kutuukawo kati tuli mu generation where abakazi tebakyali nnyo ku basajja. Bali ku bakazi bannaabwe. Babaliko naye si nnyo. Owulira statement yange eyo? Babaliko naye si nnyo. Shani Lips essaawa zino mukazi munnage namugamba bebe kankuweyo wig, enviiri zo zirabise kankuweyo wig, agenda omutindo gugenda sukkako ku we yabadde. Nga wig yagimuwa mu ngeri yakubanga amuyinamu interest, appreciation, niceness. Kubanga essaawa zino abaana bamulaba she's stressed, ayinza okuba takiraga kubanga star abeera star nga ali stress nga kamuwe kino kimudu ye ekole ki ekyuke. Amulabye mu bbaala onywa ki gwekiwe oyagala beleya mudu ye ekole etya ekyuke abiruke. That's why kizibu nnyo sanga omukazi leero ogenda musanga nga akaaba enti omusange nga ali bulungi naera nga tabadde n'abasajja nabadde n'abakazi bannaye. For us we are supportive, tujja kusupportinga tumale tukubuulirire. Nate ffe ne mu girls community tetwebuulirira kubanga buli omu mukulu. Kati Shani Lips oyo asula mu apartment eyinza okuba ekindo n'ennya 5. Mwabadde musasulira. She's a host. Yes. Oba emu oba bbiri. Oba emu oba bbiri. Zikola ebyo n'omubiri ne gufaanana bwe gutyo. Yeah, you know, you guys never know where people get money. Omuntu ajja siba naawe asule naawe nga tomanyi byakola to get money. Ate nekirala sente like Uganda yaffe etunyize nnyo okutuuka nti esindikiriza abaana okukola the unexpected to get money. Because one thing about us, this is the only generation abagamba wakiri tugenda zanya pono nenga tetubadde baavu.
tetugenda kukkiriza life gye twafubutukamu kweddingana mu generation endala ekoma wano eno kati money is going to come legally, illegally, peacefully, woefully, nakedly, dressed. Money is going to come. Eyo ye like mindset ya generation yaffe. Batata baffe baliko nti okola obamba osoma. Ne kati hamna mwe mwerabiddewo okusoma tekukyaleeta ki sente. Omwana omusanga mu bbala nga mufere. Ali wali spending a million mwenda 10 nga mufere. Kati you don't know what people do to put food on their table. People will go extra mile. Abantu bagenda tambula extra mile okuteeka emmere ku mmeeza. Kuba at the end of the day life has to be lived. Kati Shanlips ayinza okubanga ayina ebibye byakola nga ffe tetubimanyi apart from hosting. Whether good or bad, money has to come. Yeah. Kakati ekirala kyennyinza okubuuzaako. Kirala kyawo benefit kyawo ndala gy'olaba gye yafunyeemu apart from getting gifts. What and what? Yeah, kumwokyayo biki. Wabaddeko ku live ye. Live gye yakoze ku TikTok. Kwabaddeko more than 3,000 people. Just in do you know 3,000 people just sitting and watching you talk? And then you also know on TikTok they send gifts, right? TikTok live gifts. She's there just seated talking, making money. On Telegram, Mukati, she's the talk. On X, she's the talk. Chitegeza, she's getting paid. 2, she's getting endorsements. You feel me? Endorsements are going to come. Ate kati abasajja lwakwekweka twogera amazima. Abasajja lwakwekweka nenga abasajja abakulu bali awo mu inbox ye bamuyita. They be there. They might not show themselves on the internet, but big men are there. Men, these people who have money, they don't have things to do. That's what bala. Abera nga yeboya na kakatono mana kamuweyo milioni 2. Ajansi oba shagera mbere naye weekend emu era mbeera awo nga Shanlips alinya nnyonyi afulumye eggwanga akomyewo mwana akyuseemukko wiigi takyayambala zaabiri zinene ezaffe 3. She's there 1.2 3M akubyemu wiigi bigenda kyukira ddala biyinza okuba tebikyusa in1 weba tebikyuka kati gwe nga golowooza butambi buno yabutadde nga bugenderedde oba kyamutolose mukamange gwe ngambye nti babumuteeredde okusinziira gwe ku byola byazafunamu depending on what you've explained to me. Yeah, gwe nga gwe abawala tukoze ebintu bingi tuyita n'obukunya indirectly omwana be akantu olabira ddala the asses outside sexy ass. By the way abawala abambala obubi are big up. We love you all so much. Obawagidde laba nnono omwana lwaki wagira abawala banno nga bambala bubi? Omubiri Mukama yagukuwa olina okugulaga abantu. Laga ku bantu art. Gotera omulaga art wo. Inza kati emirimu egyange sijja sobola nnyo kulaga art kubanga nze njagala nnyo ebyokukoona omuziki, njagala nnyo ebyokuzina. I like dancing. So nyanja mbere mu kantu nga campus space okwenye. Nikatola believe somino beera. But still you sure kati bakano kenyamba do you sure na sinyonyo. Ndenga kyateekwa mukazi anolaga ku art wo. Waba ayagala. We are in 2025. Singa tubaddeyo nga mu 19 eyo 2025 ategeeza kwambala bubi. No, 2025 etegeeza nti everybody has the right to do whatever they want to do. Abantu bakulu. Some of them, but most of them are over 18. Young, but over 18. So kitegeeza tebamuliisa, tebamusuza, yebeezaawo nga ye kati alina olukisa okukola ebintu bye by'omuntu omukulu. Kati nawe kibi kyolaba mu ekyo ekyokuta obutambi? Obutambi bagenda tuleetera okuba nga abantu tebakyatulaba mu virtue. Kubanga wali obaddeko mu relationship baby ono agamba daddy kwata
nakuweerezayo ka snip once. Bagenda kuleeta ab'okukyeyo bwe bagenda okukiwuliramu omusiraamu kye nsobola n'okukugamba. Abaana tebagenda tandika bbawa bintu kubanga mubita. Nze kambeko kye nkugamba 80% of people bali eyo beeweereza obutaala. Kubanga abaana babukwata amasimu kano bagaseera. Kati omwana agenda kwekwata mu ssimu yagamba lwaki neeraba nzekka. Ambiwe John ampa kasente nga ndi mwavu. Nabiterako John. Kati kiri John bakuwadde viewers okutta essimu endala screen recordings. Ofaaki. Ate asigaza bujuli. Ofaaki bwaki. Bamwokyayo ku bunapu. Byebyo kati abaana bagenda kubamma ate mubammire ddala. Naddala abo abagaba mitwalo 10 abo. Mubammire ddala. Kati linda ku mitwalo 10 sisente. Ogana ngumpe mitwalo 10 nkuwe byanga atobite. Kasola bango omuntu buli muntu wako mokuwa sente ntono. N'amagezi we gakoma okuba amatono. Kati gogamba gwe mbanga njagala obubo nasembukira mu mmeka. Onkwanya otya? Kale tugeze tukwanye byaki bitegeerekeka. Asibini byokugabatuka. Level system gye tutuuseemu oyinza n'obutakwana ffe tukutuna ne tugamba kati oyo muvubuka aliika nti aliika nti waliwo n'abataliika. Kati oyo muvubuka aliika mbw aliika tumulye nomumulya nenkubira nekyali wange waaluli eyangambye ali mu ovulation naye naakulya. Eyo ye level abawala gye batuuseeko. Kati nze nja kujja ewo wesi twekwanye ondidde mbinyumiddwa. Lwaki sigenda ne ngamba Joani nno oli omuvubuka abiri. Ne Joani najja n'akwetega gwe n'olowooza gwamutema kaadi. Kumbe yakutema kaadi kyolaba amalirizo n'obbalya. Omwana n'ataddamu nakukubira oba n'okutextinga. Tekikutuukanga. Sintuukangako kubanga era siri mulinnya. Kati buuza ku muli. Omuwala akola n'ataddamu nakukubira. Reason, mission. Ekitegeeza abawala babikolera ddala bintu ebyo. It's normal. Obwenzi bwali bunyuma nga mmwe mwekka ababukola naye kati ffe twakiyingiramu ne psychology waffe omungi. Kati bigenda kyuka mukko. Neera nkimmanyi omuwala wabeera mu kifo ng'aliiriddwa nnyo naye era vali yekka. Do you agree with that? Value yaki? Ey'omubiri gwe naye omuntu ng'omuntu. Lwaki? Not because you can't be shared with everyone nobeera nga private parts. Ntuuka mwenna ne mbatwere ng'akati ezo seba maali zange kale gwe wawooma. Gwe wali awo we batyo. It's life. Kati ye naakulaba atya gwoba omulabe kale bw'otyo nga maaliyo yakulaba atya ng'ategedde nti ne binkwatirako ewa obulidde ebadde bwetokola loosi yaggwa yaki nze yeereeta ewammwe nali nzize soma bayibuli mumpewo ejjudde nga nzazze oluusi nza kuweereza ne kahe oh my god it's a cold weather. What do you think nzize kukola? Ondese mu bakyalibo ntunuulidde maka nga katono maka nalabika okusinga ono waaka nga maka akusinga eswaga nengaye nga ne maka mpa obuuso namwe mukimanyi temuli looyo ku bakazi b'abakyali bammwe maka mpa obuuso siina wamaka kufuna missoni eryeja ffenna tuyina omubiri ffenna twagala okwegatta tolooza sebo ffenna tweridde but only you used me how era naffe abasajja wetumala okuba tusobola okukupaasinga tubaira tukukozesezza ebyo byali bikabya abakazi mu 2016 naye kati sebo eyo obeera ompadde endorsement waka waali oba mpeerezaako n'omulala awulire waaka omusajja okukulira n'akugaba ewalala aba akuwadde endorsement okitegeera eyo bagiyita ako kapya eyo bagiyita referral refer me nti kiwana ekyana kiri masavu
bigenda kyuka temunnatya mugenda kutya wetulaga mugenda tuna mugambe But do you love sex? everybody loves sex. What kind Not of question everybody. is that? Is I it love Simwagala sex. news? Yeah. No, what nimba is totally No, okay. no. Sikulimba. I'm speaking the truth. Everybody loves sex. Really? It's part of humanity. It's the reason as to why humanity exists right now. Mbeko kugamba business esinga okukola sente mu nsi yonna industry is the sex industry. Program. Noonyereza kwadde obudde bwo. Everybody loves sex. People love sex. Virtual sex, real sex, whichever sex. It's part of life. It's one of the reasons people wake up in the morning and go to work. Bakolera sex. Naawe bokera mumachano gana noyiriba. Oyiriba kulabika olabika bulungi otuuka okukola sex nga you look good. Kyobalaba nammwe temukyamala gakwana. Olabawo omuwala n'ogamba kati kino ekiwala she's like the class is kati temukyamala gakwana. People, sex is a big part of the country's economy at all. We are in a country where everyone is depressed, and sex is a pleasure. Yeah. Sex, bar, these are pleasures. So you not tell me that it's not one of the industries making a lot of money. That's why we have pimps. Akuteka msenena nga katono mwana ina mteka milioni 5 na yakujemu milioni ze z'otamanyi. Waliwo abagamba nti abawala abasinga mu mabaala abajja ne bahostess baba beetunda. Ekintu ekyo kyogerako nti bahost babatala. Si bonna. Kati nsobola abasinga ku abo abawala babeera bano abawala bakola emisana. Era ku makya n'agenda ku mulimu gwe n'akomawo in the evening. So kati abo bakola musaala. Bakola salary. N'ekiro baba bazze kukola. Oyinza okuba azze kunyumirwa mwenge gwa bwereere. What do you mean? Kyentegeeza nti baba bawala. They do it, not all of them. Naye bagamba 100%. Waliwo batuukiriddeko. No, era kiva eri mu babeera na busaako. Anti kasita obalaba nga bazze ne banywa ogwo ogwabwe gwe babawadde ne guggwamu ne bagenda ku ttebo endala kode. Naye olaba nga basigadde ku ttebo yaabwe nga abasajja yes bagula omwenge n'ate omwenge baguleeta ku ttebo yaabwe ng'omanya abo tebali bwe batyo. Osobola okusoma kode nga tokimanyi nzinze ng'omuwala asootuna omuwala nga akatoyo yeeryamu n'ate gwe omusajja tosobola kikola. Kikwanguyira omumanya omuwala eyeeryamu. Faster. Kati nze mbeera mu bbala nga nnoonya lip gloss nesigeko nga akatoyo alina lip gloss ennungi nga just mutunuulidde. Nga katoyo agenda oyo siina musaba agenda kumpa ki absolute ekisitiikinga nga ngende wooli nza okuba ayinamu ku lip gloss etegeerekeka. Waliwo ekigaa nti abawala kati beetanidde nnyo okulya bawala bannabe oba abasajja tetukyawoma sikitegeera. No, olaba mwe mwagenda ne mukyerabira nti scientifically abakazi babasinga amagezi. Proven. Kinoonyerezeeko. Why are you saying like that? Women are psychologically like their minds work faster than men. Kati mwe ne ku nsi oba mu ebyo byokka? Ne ku nsi. Mpoziko gamba mu ebyo. Just lwakuba societies etukuliddemu there are sexism, like people believe that women can't do, but a lot of women have proven. Kati eyo tuveeyo nayo tujja kwogerayo olunaku olulala tuddeyo ku question yaffe eno. Mwe mwakiteekawo nti kati ebyammwe ate byaliko pleasure nti nejjemu wano nejjemu wali wejjemu wali. That is what you guys were doing. Kati ffe tukikozesa na fujjo kubanga ate obwo buntu butono nnyo. The average woman is the best man. Kitegeeza nze
waneeno nga wendi nsobola wensalawo nti kati njagala kulya bali eri bonna nsobola because mentally I can. Omukazi aveewo nakubira John naga nenva wano ewaka mpazi muli amukola ki mutuli wano tunywamu jazz jangu tukwate vibe mwajana okwata vibe nanyola ekiwato nondaba n'oluuza kisobolwa kuba nze nzize nazze kuzina nga najjidde ggwe era nga ntimanyi we biggweera nja kukola ki nja kukola. Women they are just tired of men okubeerawo nga kwegayirira kibiri ebyo kati babisse ebbali ne bagamba ye game for game baga kati kulaba ani asinga era kati kye muli mu kulaba ate no mukyali ku kwota temunalabako na haafu ekyoga nti tulaba kwota kanti like bigenda tuuka bikyuke mwe mulinga 200 William 200 billion oba mulinga 2 billion nyefu abakazi tulinga mu 5 billion tuli bangi mumuloza abo bonna abagenda funa wababeezi kati kambuzeemu katono kusinga ku video bwe bwalinkiza wa Shane Lips ne video ezimu nga kisi na muwala munne nga mukwatirira biki. What is your say about that? My say about that, either it was boredom or depression, one of those. Lokabali beboye. Tosuubira nti waliwo enkwatagana. Tetubera mu love. Ne bakazi bannaffe. Togala kintu ekyo kiriyo. Omukazi n'omukazi okwedeeti. Tusobola okubeera nga babbesti bwe bakikola kati babbesti abasinga. Let's be real with you guys. 80% of all besti wange ono besti wange gundi. Olwaki malaba nga beekisinga bebe emutakiwabudde naye nga babeera bejjamu kubanga nze kati kino kankigamba okimanyi nti 80% of men tebamanyisangako omukazi naye omukazi amanyi mukazi wati obasobola omukwata n'amala kubanga abasinga twemanya emibiri gyaffe kati eri copy and paste. Ate singa baba banoonya kwemazisa. Mission ki? Negwe, can you get feelings for your fellow woman? What type of feelings are we talking about? The other feelings of kweyambula ne mugenda ne mukola bye mukozi ne mukazi munne. The same feeling bwe mufunanga mwesabbuuna bw'omu mu nnyumba yo. Why do you think tekisobola kubeerawo n'omukazi omulala? Guli mubiri. Olaba otunuuli nze mbeera wano mu bbaala ekikazi ne kinga n'ogamba God damn. Nga she looks good. Olaba gwe you as a man mwe abatafa ku bintu bingi just olaba embiri ogwagadde kati ffe tutunuulira details. Tunula details omwana era olaba omwana nga tunuulidde mwala munne amutandikidde kagere amusomye namala namukola weba kati nze mbabuuzaako abajja ku pate bakimanyiza akola like mbuuzaako n'omugamba you look good like you're very smart onyumye yati ffe tugenda mu details so you'd be there not knowing what's going on in someone's mind awo watudde bayinza okuba tebeeyagala mbuoba ayagala mukazi munne naye ne mubeerawo from nowhere oga kati nga ovulation etuuka nga you can't contain yourself muwaayo kasita waali oba musobola okubeera nga videos ezo baazikola nga there's someone paying for them to be made. As I said, you don't know how people get money. So either someone is paying or also just from nowhere. Maybe trying to kid out. Do you agree with me nti abakazi beerya nnyo ne bakazi bannaabwe these days? Yes, I agree with you. Kati g'osuubira kyekisinga oleetawo embeera Mwe. Ifeera. Mwe nga mmwe abaleeseewo eyo embeera system yali yammwe nga mwe bamanager
mweba shareholder system ne mugizanyira naye abasinga babigendamu nga they are looking for money. System mwagizanyiramu. It's not even is a big problem in our country. But ku bintu ebiri mu kukolebwa, it's even no longer about money. It can involve money, but it's mostly not about money. Kubanga akakataminga wakalabise wakabadde very intimate for it to be about money. Yes, that there was some connection built. Ati kye bagamba nti fe abakazi twebeerera nnyo, like we are always there for each other nnyo. Ate okusinga omusajja anakula kati gwe saa zino omukazi nga ayinza okuba na just kyaliwo kuba for most of the time babeera just bakyaliwo omusaza bano omuggyeko ennamba mwewaanyewaanye awo 1 2 3 muzzeemu ne mukuba pate nakuba esimu nagamba mama ndi stack gamba oli wati ndi jini akanzire mukubire mu ddakiika 5 ng'omuteereddeko ssente nze ngenda okugula wali olugoye ewa Mac Fashions nabo olugoye nga luntuuka bulungi nendaba n'olulana nenjukira kyali wange ayagala nnyo ebyo ebisitayiro era nasikasita nsigazaamu ekyena kankimugulire n'okimutwalira. Lwaki oyo muwala aba tagamba ye bannaaye this girl? Kani naye wajja feelings ziri n'agamba kamuggyemukko bw'aba kibimukutte. The feeling ejjirawo olaba omukazi ompeereza buweereza ssente nga nze ndi mulaavu naawe kati ekyo omusajja wakikola ate bamuyita mbu intentional man, oh my god my man. Naye kati fe abawala tubikola nga bintu bya bulijjo nokikolera muwala munno nomugulira kiteddy bear ku birthday ye nomugulira heels nga mama no heels egenda kukunyumira n'okimuwa n'olaba kala gy'asinga okwagala nti kati ono muwala ayagala nnyo pink nomugulira kidresi kya pink nonga pate ku Saturday waliwo celebrity Saturdays tugenda eri ku tonic njagala okansabulire bode eri mu kujjaawo katikati obwo bu surprise atuuka n'agamba nga buntu butono nnyo mu bukolanga okimanyi nti omuwala asobola okujja mu bbaala nga tajjidde ku host ajjidde ku muwala munne ne banywa ne balya ne baddayo ewaka mulowooza ki ekituukawo eyo ewaka bingi gye tutabeeyo. So women are there for fellow women so much to the extent they don't need men anymore. Because kuvadda mbisera byedda men were the ones leading. You guys were buying food, you guys were feeding the family nga mwabakola buli kimu. Nakati mwana munnange waba asobola kikola. Kiringa ne bana abasiraamu tebannakibuuka. Nti abakazi baabwe bana abato babafumbirwa just lwakuba balinayo abakazi abalala. Ndi wano eno nkoze sente ez'embuzi. Seekazze ayagala okumpasa. Seeka alina abakazi be abalala 3 banyirira. Seeka oyo most of the time tabeerawo talina budde kyokka alina abakazi 4. Abo abakazi be tebayima. Of course bayima. Okimanyi nti mu mwezi tulinamu wiiki 4. Wiiki 2 mu mwezi nzibu nnyo yakuyitamu nga teweegasse obanga teweemaze ko bikosumbuwa ovulation period. Ewe mwesanga nga bakubidde ne ba X. Kati omuwala waali amanye ekyokukola lwaki tebatandikira awo. Kyobola kyendi mu kugamba mwabakireeseewo. Mwategeera nti you guys have the machines to do everything. Ebalemye okukozesa. Osanga omuvubuka ng'alina omusobbi n'ogwe tamanyi gukozesa. Ate nga gugwe naye nga tamanyi gukozesa. Omuwala tagwina naye nga amanyi ebyokukola. Lwaki oba tomutiikinga n'ategeera ebyo? Obwo obudde tebuliiwo. Ovulation eyalwa olunaku nze mbyetaagira awo bwennyini ez'essaawa we bitabukidde. Ate nze kati mbe n'obudde obw'okuyiga nti ssebo waneeno bakolawo we bati bankyusa we bati omukazi bakkako mu matu ge ne boogera.
Sina buddo. Eka nkubuze kano, do you have a boyfriend? I do actually. Jali byaddala. Yes. Mutumireko. Nkutumirayoko don't cry na gy'oli. Era kunteekamu omuthimbi ogutotsomoka. Exactly. Abika bikola bulungi watuuka n'omwogera mu kamera. You are proud of him. Just because ate n'ekirala nakyo nendo katukibabuuse. Ogenda kubeera ne girlfriend wo ng'alina girlfriend wo. Obeera nti mukazi wo azze wooli akukyaliddeko. Nva kwekyo tuli mu bbaala, tuzze mu bbaala nze ne Charlie wange. Tunywedde nga akatebe bitudde ewaka nga bebe ne Charlie wange akooye. Ne muleeta. Golooza azze kukola ki? Naye nga tubatumiddeko nnyo mwenna abali abatulaba. Abawala nga n'omuwala munno mubyekolako temulinda basajja, tuyigiriza boyfriend wo nga mukyegattirawo, kyemukola kyekisinga mwongere amaanyi. Naye nga tunziga bigambo ki byosobola obubaka ki bw'osobola obuweerezaayo ku bawala abalinga mu budde buno nga abali mu mbeera ng'eya Shani Lips eyo, kubanga waliwo vidiyo bwalinkinze oba n'abasuubira okubuta. Mukkakkane tebabeera ku pressure biyitawo bagenda trendinga kati mwe Bannayuganda mwemanyi after 3 weeks mubyerabire nga ne woba omulabye tojjukira nti alinayo akatambi. Kati let's look at Sheila Gashumba right now. She's up at the peak of her talent. But her videos ever came out. Worse, even it was with a man. When only it's with a woman. Babira binanongana kale katukiveeko. Kyemwagala tugamba temulaba nga ko bakazi benywegera. Mubiraba kati nze akola mu bbaala mbiraba nombiraba omukazi najja nawa munne omukono namukisingako omukono kati mwe mukirabye ng'ate kipya nnyo ekyo at this moment. Video weba efulumye tube bakkakkamu. It will pass. Life eddeyo ku normal. This is Uganda. Oshekera. In Uganda, people are busy making money. Everyone is depressed. Tell muntu agenda kusiibako the whole day. Bakusiibyeko eno wichi eddako nabo bali eyo bayala. Just balinawo budata bwa 1 GB. Babeerako baleekaane. Kiggwera biyitewo. Life moves on. Nakitegeera. Yeah. All right. Tubalina Lashems before nga tetunnabakkuta. Abantu sooka obabuulire night zoo. Kayitiremukko. Naleero no birthday yange. Onaba wano ndi wano njasoma. Happy birthday. Enjoy my years. Exactly. To more money, to more vibes. Night yange esinga gye mbaagalako. Njogera kati ku bakulukide abaana abakwata ku ssente. Tojja waneeno n'oleeta bibbyabyo si byagala. Kati mbagamba ebitambula awali ababeera ku bantu nga bavunaanyizibwa. Jangu waneeno tunywe bottle vamu ebyo. Tuyina Thursday. Thursday ogula bottle yeeja ne tukolerako endala. Tetulina budde wano wennyini nga tulina abayimbi. Va ku bino eno omuyimbi byajja mu n'abayimbiramu n'agenda obaatinga naye nga wali awo mupaatinga. Thursday no tugenda kuba ne Vairota. Tuyinza n'onnyiga ne tubaleetera aba Nigeria. Bakuba musooke mulindeko. Basooke balindeko. Tujja kubaleeta. Tuna Saturday yebeerako bakulukide. Jangu wano ng'omanyi okwambala. Tojja no n'ebigoye bye ebya ditti. Jangu wano ng'omanyi okwambala. Kuba ogenda tuuka ku mwana ogambe abaana bakuba wano enkumba. Celebrity Saturday. Mujje tukube party. Celebrity Saturday mbeera waneno ku Tonic. No ku Wednesday mbeera ku Tonic. Ate ku Wednesday nawo tubeera mbaserebu. Timu y'abaserebu. Bate ina kubaamu baserebu. Oshegeera. Jangu waneno tunywe
batuulye abagala groove abagala shisha abagala ki just come let's pop champagne you know nina ne Monday Black Night Captain ku kikubo ky'ettula okuba since tuli ku tonic katusigale ku tonic kyakabinya tubadde ne Lush MC nga tulina bye tuzonga zetwogeddeko ezo olina social media platforms? Yeah, nina social media platforms. Nina TikTok. Nkozesaako MC Lush. Era yeesooka. Lush MC1. Osangayo 2 ne 3 abo baboole. Si yenze. Lush MC1, that's me. Then I have Snapchat. Snapchat nayo nkozesayo Lush MC. Subname Zabeth Lush. YouTube mugira mu following eno for now mujja kuntomerako awo naye nga TikTok yange musoke mugi flooding njagalako ebinyuma njagalako ba sexy ladies ne ba handsome men bonna we party it's always a vibe on my page by the way yeah n'abantu abategeera ku humor kubanga tetugenda kunnyonnyola buli kimu yeah alright tubadde ne Lush MC wakabi nnyo era wadde nga tuyitiramuko ku mbeera etambula right now ku internet but tujja kumweyongeza any time wanaaba nga ali available tungere okuyisaamuko ebyaddala tubaagala nnyo Brown Skin Events YouTube channel subscribe sharinga commentinga follow us on TikTok we have Brown Skin Events highlights za stories zaffe zibaayo ekunyumidde yonna neera kyatteekwa fe tuwa story neetanyuma olina okugenda wali ku YouTube ofune story yonna yonna mu bujjuvu ntumirako nnyo bakadaama mbaagala nnyo mwebale kubanga mutulaba Lush atumiddeko badejja abaakabi era DJ yali akukwanya mukwana bakwana abo tebalinaako we bakoma naye nga obasoma koodi nomanya nti era DJ gwoliterabira nga yeno yakulemezaamu nnyo omanyi tuvudde wala n'okuyiriba kwaffe kuno naye nina DJ yannangira n'okunnangira mbu wanyima obusolo yannemesa n'akalimu ali omu ba staff ba Happy Boys yannemesa n'akalimu naye nga lwaki tewamugjamu nze am a thick babe I don't need a thick man biwedde tuyanzanye mwebale kutulaba simitinga olunaku olulala inshallah